Welcome to our YouTube channel Mitoma TV Uganda ku YouTube ne TikTok onze bagumagodoni matamabuku. Sebo tsanso kulaba Mitoma TV. Yes sebo nankanso basanga. Seba amanya gange bambita Abia nanta wonye kwa munge kwa wayo omulalu. Sebo nanta wonye kwa munge kwa wayo omulalu. Yes sebo bakuzala baso nze ndi nzalo ya Kasese. Je bale kojo tusake engalo munnange tugezaako. Yes sebo n'emirimu tujogere emirimu jo emirimu jange nina emirimu mingi. Sebo jogerekeka obaja chama ya ajogerekeka jeyogerera otegeera kati okusokerwa ddala okunfudde kyendi. Yes sebo ndi makanika wa piki. Yes sebo ogwokubiri mvuga boda okitegeera nga omanyi Kampala kwebereramu ekiri. Then ogwokusatu yes sebo kusinza Katonda nakyo kyamaanyi. yes nikino kyekyo nguwulira kyekyo. yes sebo yo gye bayita Mitoma TV egagawasa bamufuna mpola. yes sebo yaman sebo tsanisa kulaba mu studio zaffe. Kale sebo amanya Ivan Semwanga. Amanyina Ivan Semwanga musajja wawa Weidinda. Omusajja weidinda. Jigenda jitya? Jigenda bulungi. Kyamanyi nnyo. Kakati sebo. Yes sebo. Nze ndi musajja Muganda. Oli Muganda? Yes sebo. Ngenda kusaba. Tuvunule ebigambo by'Oluganda. Nze byenjogera mu Luganda byoyogera mu Lusoga si ekyo? Soke n'Emese. Emese omusoga agiyita atya? Empube. Katugenze kayimba. Kali akayimba okajikira mwami zikuka okuba Emese omusoga akayimba atya? Mwami zuko okube empube. Sebo Kasori bamuyita batya mu Lusoga? Bamuyita Duuma. Duuma. Yigiriza abantu Olusoga Abaganda kati nze kankuleko osomese gwe musomesa wa leero. Genda mu maaso sebo. Kasori bamuyita Duuma. Ebijanjala babeera bidandaali. Jja mu maiso, genda mu maiso. Amayoni bamuyita Bukupa. Enkende? Yanategeeza okuzira. Yanategeeza kitebo? Yanategeeza kutumba. Nsaba otumireko sokera ku ex wo oba girlfriend. Mwana siina nze ex yadde oli. Noonya. Siinayo mwana. Ninayo demba muyita Magi my love tava ku TikTok mbadde nsaba. Abeerako nnyo. Omugambe? Kyomwagala nnyo.